Kana Katambi kamwe mwena Nkubakyeyo nkusaba okawa amatu okawuliriza bulungi ate era okayigemu. Ensonga eziri mu Katambi kano nange nazirowoozaako ng'omuntu personally. Nemmanya era nentegeera ensonga lwaki nina okukola era na mitendera ki gye nina okuyitamu bwe mbanga njagala okubako kye ntuukako mu bulamu. Tulina ba motivational speaker bwe tusiba tuwuliriza abatuwa amagezi ag'enjawulo, naye wali otuddeko awo ne weebuuza nti amagezi agava mu ba motivational speaker amagezi ago matuufu oba nedda? Wali okirowoozezaako nti ba motivational speakers nabo tebabeera right 100%? Wali okirowoozezaako nti ba motivational speaker basobola okuwabyanga gw'omuntu naddala wekitandika oba wekijja ku nsonga za ssente, ensonga z'okukola? Bangi nnyo tutweka nnyo ebirowoozo byaffe ku ba motivational speakers ne twerabira okukola ebyo bye tulina okukola, ne twerabira okusoosa ebyo ebiyina okusooka mu bulamu bwaffe. Njagala nkubuuze, igwe ng'omukozi papasi yo ey'okukola eriki? Papasi yo ey'okukola ya kuzimba nnyumba okusooka oba kukola bizinesi okusooka? Ye njagala nkubuuze, kituufu okukola bizinesi nga toyinawo osula? Kituufu n'osooka n'oteekawo bizinesi gy'ogamba nti egenda kuvaamu ssente n'osigala ng'opangisa? Kituufu okugula emmotoka ng'oli mu bupangisa oba nedda? Kituufu okukuba embaga ey'ebbeeyi nga bakyakukozesa nga okyasula muzigo oba nedda? Akatambi kaneeno kagenda kuba eriggwe omukozi. Bw'onooba okawuliriza ansa yo gye neetaaga mu comment section, making sure nti ansa gyompa egenda kuba ya makulu nnyo ng'esinga Katambi kano. Aneetaaga okunkubirako kwendi ku Instagram page yange, nkozesa Sheila Adita page ku Instagram, era nkozesa Sheila Adita page ku TikTok, nkozesa Sheila Adita page ku Facebook, Sheila Adita page ku Thread, Sheila Adita page ku YouTube. Zonna accounts zange, pages zange ziriko ekigambo page. Saagala obeere nga omuntu yenna akubuzaabuza nsangaayo onneegatteko. Katusooke tugendeko mu katambi kendi mu kwogerako. Akatambi kano kavudde ew'omuvubuka. Obubaka bwe yavuddemu bwabadde bulungi nnyo eri ggwe omukozi mugezi yekka yagenda ofuna mu kana akatambi. Katugendeko mu katambi. Motivational speaker bagenda ne bakugamba nti oba tewaliyo bantu bakoze estate developing ne badevelopinga ne bagaggawala. Because mukubye nnyo ekintu ky'omuntu okuzimba waasula akole business ezigwa buli kadde. Nga ne muba wabya omwana avudde mu siniya fo n'agenda n'akuba ekyeyo. Talina business gy'akoze, fizi zaabulira mu siniya fo. Talina business idea yonna. Naye omukase omutadde okugamba omulaze nti business kyakabi nnyo okusinga waasula. N'agenda akola business n'egwa n'alyoka addayo ku zero. Eyazimba ennyumba abamusinga ki? Oyagala kuŋŋamba nti omuntu asobola kuzimba nnyumba n'agizimba n'ebeera wedi n'atuuka n'alaba bizinesi n'atunda ennyumba? Bameka abatunze ennyumba? Okimanyi nti waliyo abantu abalina ssente zaabwe ng'agenda zikwata lumu agambe ngula nnyumba ewedde? Bakusiriwaza wano ogenda okukola bizinesi gy'otayinaako idea. Egenda kugwa odde mu kukaaba, ejja kugwa ne ssente zikuza ku kyeyo nga toziyina. Muve ku bintu by'aba motivational speaker, oyo nonsense. Zembawuli tozimba nyumba, ennyimba teza magoba, ototulo. Yes, obyogera ng'obiraba bituufu, but nonsense. Nkubuulira mazima. Tokolanga ku business, toyina business gy'ogenda kola ebeere standing. Ogisomye otya? Teriyo bakoze business ne zigwa. Business abantu bakoze business n'akola eno n'egwa, n'akola eno n'egwa. Uganda ogimanyi? Otubuulira business idea, business olowooza ffe tuli basiru tetutegeera. Omuntu yenna agenda okinvestinga ssente ayina kubanga ofunye ssente lumu. Waliwo okubanga ssente ozikoze Uganda okola kamu ng'ozikuŋŋaanya, ng'olina bizinesi mw'ozikuŋŋaanyiza, nga bizinesi yeetaaga kwongeramu oba olina gy'olaba ekuli awo okumpi. Naye ovudde gy'ovudde ogabatukanya ogenze mbuwalabu ofunye obukadde bwa 3 obuleese mbuka investinge mweno bizinesi. Wallahi bw'oba tewagikolako nga togirinako nya idea zigenda kufa. Era amagezi ge nandikuwaddaga weesonyiwa ebintu bya motivational speaker ogendere ku ntegeerayo. Obwongo bwo kye bukugambye oba kye busobola ky'ogenda okukola. Bwe buba busobola bizinesi yo kennyini buyina okubaamu. Naye osanga omuntu talina na bizinesi gy'agenda kukola, abuuza mukwano gwe, tirina ssente zange naye olowooza ngenda kukola bizinesi ki?
gwenze ngate nga ne munaku wa business bogamba kangende ne yekola ngo omuntu abuuza business gyagenda kukola oyo mugambe muneegula gundi gula poloti ozimbe kubanga tayina business gy'amanyi business muziyita kimwa olowoozezza ki ku katambi ako kyandibadde kirungi igwe n'osooka n'okola bizinensi nga tonnaba kuzimba kyandibadde kirungi gwe n'okola bizinensi nga tonnaba kuzimba ffenna tukimanye nti ebintu bino byonna ebibiri bye twogera ku by'amakulu okubeera ne bizinensi ng'okimanyi mwogenda okujja sente zigenda okusapootinga okuzimba ewaka n'obeera nga owonye ku renti n'ekyo nakyo kyamakulu waliwo okutandika bizinensi tutandikeko ekyo waliwo okutandika bizinensi n'oteekawo bizinensi n'egaana okukula n'ekufa sente zonna zonna ezirugenda n'otandika ate kuyiiya buto onoonye sente buto ozisonde buto otandikawo bizinensi ekyo nakyo kirala waliwo okuzimba ennyumba mwogenda okusula ennyumba tesala ennyumba tesala oba ogyewo renti kizibu nnyo okubeera ne woosula ekyokulya nekikubula ne bw'oba ofuna 3,000 olunaku ng'olina woosula trust me obulamu bwo bujja kubanga bugenda mu maaso naye waliwo okubeera ne bizinensi eyo mwojja ez'okulya mwojja eziweerera abaana mwojja ezikutambuza mwojja ez'okwambala ez'eddwaliro teekako mwojja ez'okusasula woosula obeera tokola kati wano we mbasabira mwe Nkubakyeyo bw'oba oli ku mulimu ono ng'okola manya ggolo yo etuufu sente z'ofuna oyagala zaaki ekyo kikola kwabo bokka nga gw'oyinaawo okusula ate nga weekakasaawo nti tewali muntu yenna agenda kkeera ku makya kugobawo tewali agenda kkeera ku makya kusendawo tewali landiroodi agenda kkeera ku makya kukunkona okukola bizinensi kibeeroke lwansonga bizinensi ne weerwawo okukwata oyina ew'okuteeka oluba kyekisinga amakulu bizinensi ne bwekera ku makya neekufa osobola okufuna omulimu nawe guba kukuwa $30 buli mwezi you can find a way of surviving kubanga weetoddeko expenses ezimu ez'okusula ffenna tukimanyi mu ggwanga lyaffe Uganda okusula kintu kya bbeeyi nnyo okusinga okulya obadde okimanyi nti nze mu Uganda indya emmere ya 13 olunaku ate era ne mmala 13 amazzi ngula ga 10 obuzzi 2 oba 3 n'engula ebijanjaalo bya 5 ku basiisi ba chips ba chapati n'engenda n'engulayo ettooke amatooke ga 15 n'engayiwamu ebijanjaalo n'engatokosa imba mmaliriza naye bw'oba toyina waakusula ng'otaddewo bizinensi tegenda kukola buli lunaku nti oba egenda kuyingiza ssente oyinza okufiirwa so kati wano wembasabira mubeere very keen nnyo nga tuwuliriza ba motivational speakers bano betwegomba aŋambye mu kifo ky'okuzimba asooka engula emmotoka aŋambye mu kifo ky'okuzimba mpasewo mukazi muteekemu ssente ebyo byonna ogenda kufiirwa wabula nga ate ebyo nga tubivuddeko tugendako mu katambi akatambulira ku mikutu gya social media akatambi kano akaanise baserebu baffe omuli Catherine Kusasira teekako ne Buchaman nga balina ensonga ey'omunda gye babadde boogerako ennyo ensonga eno eyasaasaanye ku mikutu gya intaneti eyaleetedde bonna abantu okukwata ku matu ne bagamba bano abantu gye bali si walungi ebintu byatabuka katugendeko ne mwaka akatambi ate era tukomeo kiri kitya kafe tewali tabu mbadde nti mbuza kana akatambi akatambula kendabye akatambi kolabye akatambula Bobeni bwampita. Ani? Bobeni bwampita. Nsobola okuddayo. Nova mu NRM no. Tannambulira ku ssimu wadde kugamba nti kyali wange jangu. Dama ekigambo kyogere bulungi nga bawulira. Bwakeera ku makya nampita. Nzirayo bulungi. Nova mu NRM. Ate nali mbaddeko ddi wa NRM. ebyo nayogedde kathe nayogedde mazima okitegedde bajjo nze namusanze mu restaurant okitegedde nabasanze bali ku live yaabwe bali mu kwogera bintu bya NUP biki ebyebivu nga bali ne Abitex newe mbasanga n'engendo babo ngako ne banga katukuteeke live nali mwekola ki nabadde n'obusungu bwange okitegedde nina obusungu kathe tomanyi kiki empitamu tomanyi empitamu kathe
ng'ate nga kimanyi byonna byogera bityo nina kase ne munoonya President Museveni mubeka mu nsiko ne mugenda mu nguudo ne munoonya ebule n'ebweya ne munoonya ne wansi w'ennyanja President Shadivayo Museveni muwabula naye muwabulira ate nze tivi kuba simulaba mwana Mutabani wabuzi wa Facebook si wa Museveni yama kyogera kyo mpabulira ku Facebook ku matiki ku maredi naye mufuna omusaala ofuna omusaala era kuti bwamanyi ofunanga mmeka kaswazi kakayo mayiti kaswazi bwetukyolo ate bwebajjosa okulimba muwulira ennaku eri mwani alemu naku nyingi bukyamaani akaaba nga goleeta ebipale naku nyingi ekyali ono ayogera ye mwabuzi wa pulezidenti ku nsonga za ghetto naye agambye amukoma kumulaba ku tikitooko sigala kulaba ku tikitooko ate mpayi wange okusinga Museveni kubanga twagalyanga ffenna twagalyanga ffenna ge twabeerangamu ffenna kumala okulya komando kamule mugenda kukowa osegedde ne ono kyali wange wa bigambo tosobola kumugwako tosobola kumugongako ne bw'oyagala okugenda omugongako era bajja kusalako okitegedde enti Museveni abadde yali boyi wange myaka mingi abeera bulandi wo mulo saagendako ntebe nga President Museveni saluti gyakubirayo wagiraba sauti nagiraba kuba galabayo ng'otegera bulungi nga gikuba nga gaali gankube kuba ndikira anzija naawe omuntu akusanze mu ggeto ali okoye bagamba evako lyakoze lyasige evako lyasige naja kweta mu vako nga lyasige okitegedde ngera jjowaagi oli bwakuterayo saluti nawe era omuterayo sadeti abamu batuwa appointment naye appointment nezigaanibwa abantu benyini abamuli ku lusegere ne batuwa appointment abantu bennyini bagana ogenda ffe okulaba President Museveni akuwa appointment nagamba jangu ogenda ondabe abantu ne bagana okuwa appointment ogenda okubalaba bonna ba PAC abo abantu abamuliko abo bakuwuliza protocol awo bagaba bete agaba bagundi baomona mukubira amasimu gange tagakwata kate efekote mu nsiko tubuukayo mu nsiko tulabe pulezidenti tubimulaba okitegedde abantu pulezidenti be yalimba ebintu mu kampeyini n'abasuubiza ebintu abantu bonna bakeera waka wange abaana bange tebakyasoma manyi abantu abakeerewo jjajja otuukewo nga walinga olukuŋŋaana kubanga pulezidenti yabasuubiza ebintu ne batabibawa abantu kati ffe basobola okutuukako okiwulira nkitegeera amasomero gagoba abaana baffe ku masomero yasuubiza abantu n'atabawa abantu bawansi nga bumanyi entegera yabwe twetoola ne pulezidenti eggwanga lyonna nga bwasuubiza abantu ebintu abantu bava ebusiya abantu bava eggulu abantu bava emitiyana abantu bava mu masaka nga bajja bakubanja ebintu wano wonna mu ghetto abantu ebasuubiza abantu baghetto youth babasuubiza okubakolera tewalina kimu kye baakoze sikulimba tewali atali musunguwavu fulufiga bw'ayogera naye musunguwavu nze buli muntu naawe ebizibu by'osanga kugamba abamativi nze bankubira amasimu kase bambuuza akatambi kye nayogedde nkitegeeza Kyagulanyi Ssentamu 2026 alina okumanya alina okukomyawo amagye amakadde bakyaliyo ne babeera ku kidooke bonna bajenero ba firebase army yonna erina okudda nebeera ku kidooke batulumani gye bali bamasita paloti amagye gonna ge twakubola g'emmulu gye gali mu ggeto gye bali ye komandinga bakomanyiza n'agamba gonna akomyewo ku kidooke ajja kudda mu kidooke embeera bwetyo weetambudde ku saidi ya Catherine kusaasateekako ne munne Buchamani embeera yabatabukako dda tebakyalina ssente Catherine twamulaba ennyumba bagiteekayo ku musingo lw'ekoowola ssente Buchamani buli kimu kwegamba kyafa abantu babagamba ng'abasaga nti nno bannange muyingidde mu mannyo g'engo bannange mugenda kukaaba bannange mugenda kubonaabona nga none of them is listening right now baagala kuteekinga step eddako babeere nga ekibiina bakivaamu babeere nga baddayo ew'omukulu Bobi
Wine wabula tetunnamanya kigenda kuva mu side ya Bobi Wine according kubanga nti Butcherman yali so close era nga mukwano nnyo gwa Bobi Wine nabeera nga alya mu Bobi Wine olukwe ekyabaviirako okukatalinga friendship yaabwe ne babeera balabe. Bobi Wine talina buzibu ku Butcherman ne Butcherman has always had problems with Bobi Wine era yamwogeriranga ebigambo bingi nnyo n'amuvumanga ebigambo bingi nnyo. Kino kye tubagamba tosalirangawo mu busungu kubanga tomanya kigenda kuddanca kigenda kujjanca mu bulamu bwo. You might need that person tomorrow naye ate nga wamala dde okola ki okumusobya. Butcherman right now he's looking forward to going back to Bobi Wine naye tetunaba kumanya kiva mu mind ya Bobi Wine na mutima gwa Bobi Wine. Did really Bobi Wine forgive Butcherman? Do you think Bobi Wine can easily bring Butcherman back to his life or not? Ebyo bonna tujja kubanga tubizuula nga Bobi Wine amaze kwogera, of which I doubt. Bobi Wine might not take any step, he might not even give any opinion about Butcherman's decision of going back to him. Era nga tukimanyi he might not even answer any questions about Butcherman kubanga ebintu byagana ne bigaana. Bamuvuma nnyo bamujolonga nnyo ne badisrespecting abaana be mukyala we yali mukwano gwe okubavaayo ng'abeera nga ako attacking all the time abeera afuuse mulabewo n'ayanika ebyamabewo abeera afuuse mulabewo. So bino bye tubagamba abantu think otherwise nga tonnaba kubaako kyokola. Yenze Sheila Adita katumanye ekikyolowooza nga weyambesa comment section. Imbagala nnyo, see you tomorrow.